okulaba nti Uganda eraba ebintu bye bayita Nyash abatabitegeera bibanyonyola. Tubalamusiza nnyo abatulaba big up yourself ladies and gentlemen mwewale kuwagira ati n'ennyonyi mu bbanga ziyita ekiri wano tubadde mu press conference y'ekikulu kino bwe muwulira ennyonyi mu bbanga mukimanye byebimu ku bintu wano ebibaddewo era abatabaddemu wano musubiddwa nnyo okulaba ku nnyonyi nga zeetala mu bbanga naye tubalamusiza nnyo tuli wano olwa Nyash festival ate ng'ekisinga obukulu kyakubeera nti nga we mukimanyi ndi omu ku bayimbi abali part of this show nga lwaki ndi part of this show mukimanyi ffe bantu abamu abapromotinze ennyo shape yaffe ya Uganda naddala mu bakyala tetutya kulaga mukyala naddala buli we tubeera tetutya kuteekawo mukyala kubanga abakyala abo be batereza ebintu ebisinga so tuli wano okulaba nga kino ekintu kye twatandika ffe nga ffe kivuddemu ekintu kati ekiriwo nti twatandika nga tuteeka abakyala abakula obulungi mu zi video naddala wano Uganda tulina abakyala abakula obulungi omanyi ffe abasajja batulabira ku bifuba nti wavimba olina okegere emifambi kakate n'abakyala babalabira ku bubina bwabwe nti akabina kano kajja ennyo figa y'omukyala so kati olw'okuba Uganda byebimu ku bye tulina Uganda tutunda bye tulina tulina ebintu abali mu department y'emmere bagenda ne batunda amatooke ne batunda bikyokulaga nti tulina emmere abali mu bintu ebyenjawulo bagenda kati naffe tuli mu entertainment kati tulaga ebimu ebimakinga entertainment okunyuma ngenda kujjawo Bafana omukulu soko otangazeemu oli bwakubuuza Nyash era bannayuganda balina buli omengeri gyakitwalamu kitutaanyize mu lulimi olutuufu manya gange ze Peter Sekasko kwasaganya ebyempuliziganya wano n'ekituuzi wekifo forest resort leza tubaniriza nnyo ku Nyash festival olw'omukaaga luno kati Nyash kigambo twakitonzeewo ne bannaffe bano abakugu okwaniriza n'okurewardinga abakyala abatondebwa obulungi buli mukyala yatondebwa bulungi naye kubagondezaamu eno festival contest nga bw'olaba events endala wabeerawo okuvuganya kakati kuno tugenda kuvuganya tulabe ani eyabumbibwa bulungi ffe kye tuyita Nyash mu Kampala mu Uganda omwaka guno era buli mwaka tujja kuba tulina competitions zino tulabe ani asinga nga bannaffe bano we basanyusa we baba entertainment eno Bafana ojja otya okulidinga abayimbi kino ekintu kuba olina okubeera oli part of artist olina okuyimbira bannayuganda ojja otya okulidinga abayimbi bonna in the line of Nyash festival ndowooza kubeera nti nze omu ku bantu abateerya ntama okuteeka abakyala bano abakula obulungi mu zi video ntryinga nnyo okuba nti kubanga abakyala bano bali part of ensi eno okutondebwawo kwayo so balina ebintu Katonda byatonda nabo ebyenjawulo naffe abasajja bye twewuunya era ffe abasajja tukola nnyo ssente zaffe naye ng'oluusi oyagala kugenda ozisipendingire ku muntu eyakula obulungi era ffe abasajja tubeera tunoonya abantu abakula obulungi n'empaka z'abakula obulungi gye ziri ekintu kino kikoleddwa lwaki Bafana ndi omu kuba leadinga nti nnyimba dancehall music ate dancehall music ono okuva ddala ku bakyali baffe abamuyimba okuva e Jamaica culture eno ey'abakyala abakula obulungi etambulira wamu ne music ono. Okay. You use abambadde we batyo mu video and people criticize you. Tutuuse ekiseera nga kati we tulaga. Church kugira mu bwongo era what are you going to do this okulaba nti kina another level. Of course nze nkyebaza Katonda okuba nti mu bayimbi buli omu alina kya representing eri abantu abayimba nga buli omu alina kya representing era abayimba music w'abaana eri abayimba music wakati nzebaza Katonda nti yampa obuvumu oba okumanya nti nno kino ekintu kyakabi omuntu okukiraba nze nganze nnyumira okulaba omukyala yakula obulungi nze nalowooza nti n'abalala bakikola ki bakinyumirwa kati nze nakola kinyumira neŋŋamba kanteka abakyala abakula obulungi mu video balage kubanga ne boogenda mu mpaka za kave be bantu ababa balina calves balina hips balina obubina balina wato balina shape ezo kwamba batunyumira nnyo okulaba n'abakyala bakimanyi kyekibatunda oba kyekintu ekibatuusa era omukyala babatya okuzaala babeera batya kulaba nga shape yekola ki evaawo so mu ngeri emu oba endala nti twatandika okwolesa naddala era Katonda mwebaza nti saakimanya nti mu Uganda ate mwe musinga abantu abakula obulungi bwe twakola videos ezo tugenze ku bivulu byaffe nga otuuka ku kivulu n'ovaayo n'osangayo ng'abantu abakula obulungi abo beetegese dda
okulaga nti nno kyewayimbako eno twakyaniriza oba kintu kyakabiso nebaza abategesi nti basazeewo bakifuula official bategeke show ekintu kino kiberewo Uganda abazadde bakimanyi kabe maama kabe taata bwe balaba omwana waabwe nga yakula bulungi bamukuuma nga kyatika oba bamukwata era bafuuka nga bamukwata nga queen because abakyala yenkula yembeera yaabwe so fe tutayinze kulaga bannayuganda nti abakyala bano abasajja gye banakoma okumanya nti abakyala kintu balina ekyomuwendo abakyala kyamuwendo abakyala kintu ekirabika obulungi abakyala kintu ekisinga ekinyuma kyonna kyobala bakoze ekivulu kino kuba abakyala kintu ekinyuma ennyo nti era banyumisa nnyo ebintu ebisinga so bwe babeera ewantu awabeerawo embeera ennungi so embeera eno yakujjayo kiri kyennyini kyetwatandika oba kyetwagala abantu bategere nti Uganda tulina abantu abakola obulungi abanigeria bakiyita Nyashi wano tukyabuliddwa erinnya erikiwumbawumba kwe kugenda n'eryo twatwabudde erinnya erikiwumbawumba boyogera akabina tekyabika bubi neffe tukitwala obubi kubanga mu ssomero bwe basomesa reproductive system byonna babikusomesa nga bwe biri tebaawulamu buli kimu bakiyita neffe olwokuba biri mu luzungu era olwokuba si lulimi lwaffe tukitwala mbu it is okay nebe tukiza mu lulimi lwaffe tukitwala mbu ate it is big ku muntu akiwulira ninga it is normal that is its name obubina so eno festival y'abakyala bakula bulungi abalina obubina ekifo kyo kiri complete nankuta ekifo kyo kiri complete abaana under 18 obogerako ki at the same time okkiriza otya kola abantu bwe batwalanga ebyobusembi mu kifo kyo bye batwalanga webale nnyo ssebo kansoke nyanjula ensonga zino nnya first zo tuleza kifo kya buli omu corporate family and everybody all classes are welcome ekyokubiri tuli very organized nti ebintu ebyo byonna tubitunuddemu kyobola tugulawo ssaawa nnya ku ssaawa 11 abaana abato families ziba zigenze ekyokusatu tulina ekifo kinene awagenda okubeera Nyash festival arena gye tuyita arena oba ekifo kipya era kyetugulawo era Kampala etegeere nti kati olinawo osobola okukolera embaga ey'abantu 15,000 olinawo osobola okukolera omukolo ba promoters ey'abantu 2,000 ekifo kyekyo kyetugulawo kati abaana baffe bajja kubeera eno ate ewali swimming pool awali corporate by the way mutuna wataze ku bino bintu okusazaamu akalimu omuntu wataze ku bino bintu olaba bino byetulanga yeetaaga jjala b'ekifo kino wawaana akijjamu ayiswa tagenda kuddayo kakati mu mbeera eyo abaana abato essaawa zaabwe ye Nyash family day ssaawa 4 ez'okumakya paka ssaawa 11 abaana abaddeeka then abakulu tugende mu maaso mu bifo byombi. Okay. Yes, sir. Zita Bafana, out of Nyash festival, binje badde bitambula, big icon sobola kuva maaso gonga sikubuziza. Kuba at the same time the line yemu ya concert. Nti Shiba Bafana take a concert, Cindy na take a concert, King Michael na take a the same day, King Michael na pulling to blame. Kuba fena to Bafana. Aninga wamaite tunafuna respect ya mala mu system na dale njutulimu nti ng'abayimbi tetuna coming together okukwatagana okusalawo how to entertain our people ngabono gamba nga tebiri mu kuyombagana nga tebiri mu ntalo kuba entalo tezikola naye twesanze nti tujja tutereza mpola naye nga bwomanyi nti no ebintu bino birimu enjawulo y'okuba nti no bibaamu investment oba okuinvestinga kati Sindi ne gundi bakwataganya date atendoza nga waliwo abateeka mu sente King Michael yasooka anti kakati ye yasooka n'ekyo ekiri kyegambe tulina obutakwatagana obutawuliziganya kwegamba okubanga tumanyi nti nnono yakoze kino okitegeera kakole katumuleka amalirize tukole kino kati nga omanyi nti ekyo kinnabaawo byebimu ku actually betulimu okubanga abayimbi bakwatagana tufune eddoboozi limu oba okuwuliziganya oba okubanga twetereza abantu balabire ku ebyo webito so bali ne batekawo ekivulu ku lunaku lwe lumu ndooza bali ne babanga amaanyi mangi era mwebaza Michael oba aba yakijja yakyuse date kuba kitegeeza Michael kati abo n'abayimbi abavuganya ndoza Michael yabasooka okubeera omuyimbi w'eggwanga okumanyika mu ggwanga kakati ye ng'omuntu omukulu kyakabi nnyo ye okukitwala najjayo n'aleka bano abantu basingako emyaka boolese kye bataddeyo whereby nti nakyo kyakabi kuba byebimu ku bitwala industry maaso okulaba okuvuganya empaka bwe zityo za music
omanyeze empaka ezo bata ezo siza kuyiwa musaayi naye za entertainment bantu ku entertaininga bantu kunyumirwa abawagira shiba abawagira sindi bagende banyumirwe kati DJ Michael dancehall artist munange mwebaza okuba nti yakozeseza obuvumu bw'okulowooza ng'omuntu omukulu n'agamba ko baba bali mu mpaka kuba DJ Michael tali mu mpaka asobola okuteekayo date endala yonna n'ategeeza abantu be nti kino naye olw'okuba nti ebisaawe mwe bateeka bisaawe bya ssente nnyingi expenditure eba nnene kati ndowooza kyekintu ekinyigamu nti omuntu aba yafuna date yasasula dda yakola ki kale kwegamba kiruma nnyo okuba nti tewanabeerawo enkwataganya egamba nti ono yasujja twala date eno tumuwe ekitiibwa tutegeke mu ndala yo okujjayo nze nkiwa ekitiibwa nti ateeka olunaku olulungi nga tuliko competition. Ekibuuzo kyange ekisemba oli musajja asobola okwadvise mu ndongo kuba bangi bakulabirako Alina avuse Alina n'ebigambo ebimwogerwako bagamba alina ekiseeri okubanga yatunudde oba yalabye president mukama we balengeza bakiyita batya so how can you advise Alien Skin first of all oba mutuufu mu butuufu bwe naye nga okusooka dansi okukubaza Alien Skin okukola ennyo n'okuba Katonda amugase ambulesinze n'amugatta ku bantu abamanyifu mu ggwanga lino Alien Skin talina buzibu muvubuka ze n'ateekawo amaanyi ge ne gaba mangi ne galeetawo embeera enyizaamu obalala oba oluusi abantu ng'amanyi Uganda bw'oba tonnakimekinga abantu bangi nnyo baba tebakulaba nakwogerako nakuteeka mbozi naye bw'okimekinga nga bakwogerako yensaalwa Alien Skin yavudde mu ghetto era abadde ayolesa embeera za ghetto nga omuvubuka wa ghetto naye nga bw'omanyi nti amaanyi bwe gayitirira n'abaghetto banno bakwekyukira ne balaba nga kiri too much kakati Alien Skin ndowooza bantu ba ghetto kumwekyukira lwakubeera nti nno ali waali awo kuba nze sirabamu mbeera yonna ereetera Alien Skin muteekako mbeera yonna gye muteekawo wakabi nakola ki abo ababiyuza balina paati gye bavaamu buli muntu golaba kati Alien Skin yali ayuziza kipande kyani jasa abantu balaba bayuza ebipande bwe bukundu obwo oba bwe bukundiri obwo bw'abantu abalwadde abafukulemberwa sitaani nga bo tebalikola kyafaayo mu nsi tebalikola kintu kyakabi mu nsi gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.